olwalera abantu okwikurizinga visibility n'amaanyi ge galina olusiga abayagala beekanga ayingidde mu Kyagulanyi naye n'okuddayo weebuuze nti Kyagu marketing eyo terminology ezenjirese era gyagamba waliwo omusajja Zannero yazuula Kyagu marketing in fact kwa kikoyiniza obulungi nti okwolesebwa kubadde kwamanyo singa kwange nti kyoyinza oyita Kyagu marketing nti olabye olwaleero nga n'omuyimbi kennyini ayagala okumanyibwa asooka kuyingira Kyagulanyi bamumanye njagala kubula nti onakuddayo weebuuze nti ye Kyagulanyi kino yakikola atya okubanga takyewalika buli muntu okufuuka compulsory subject ng'ogyeko status kwa government yo naye mu bulamu buno obwa bulijjo buli omu gwolaba ali pirani Kyagulanyi nti Kyagulanyi mu kujja kwe yajja n'ebintu bibiri waliwo kye bayita golem effect ne Pygmalion effect nti obwani yabuzuula Pygmalion effect omuntu abeerawo nga akulinamu expectations nnene kati ate golem effect omuntu abeerawo nga expectations zakulinamu ntono essuubi lyo mu bintu muggwa akolamu essuubi ttono kati Kyagulanyi yajja yeekwese mu kye bayita golem effect naye nga yalina Pygmalion effect yali esinga mu ye ng'omuntu kuba ddayo otunule gye yava ddayo otunule gye yatandikira ddayo otunule bye yatandika okukola n'ekirala nti coining y'ebigambo bye ng'omuntu Kyagulanyi nali nina gwe ngamba wiiki ewedde nti oluyimba Nalumansi Kyagulanyi ng'aluyiiya yasamalizinga obulamu bwa Anita Among bwe bugenda okubeera emyaka 20 mu maaso egijja. Eri omuntu asobola okukola ebintu by'ekyasa n'abikola mu wiiki nebaayo oli mu wiiki ate n'akolamu ebyekyasa kati Kyagulanyi obulamu yabumaliriza obudde bukyali waliwo n'oweekyasa n'awangaala ekyasa n'atakolayo wadde bya lunaku olwaleero waliyo abantu ng'ali myaka 7 naye ng'obulamu akulaga atandika butandike ng'omuvubuka eyo myaka 16 bayirayo Kyagulanyi ku myaka 20 oba mu 7 oba 21 oba 20 emeka yali azimbye kalina akubye embaga azadde abaana avuze sikaledi akoze buli kintu omuntu kye yandiyegombye okubuulira nti ye takyalina kyayayana kinene kyobola nti n'okujja okusaba obwa pulezidenti ogamba nti njagala bwa pulezidenti ng'omukazi bwe yagamba nti nalina omululu nti Kyagulanyi ye nga mu butonde muvumbuzi yali amazeeyo byonna nga wasigaddeyo ekyo yali takyalina kyobola nti ajja kubwe mupya ekisanja kimu ava kubwe mupya ekisanja ekyo agenda alamuza ntebe nene naye bangi boolabye abadde mu palamenti myaka 2 ng'omugamba nti vaawo oddegenda agamba weesisobolawo kubanga omuntu yagamba nti Kyagulanyi agenda kubeera presidential candidate mu 2015 omuntu yayogera nti Kyagulanyi agenda vuganya Museveni yali mulalu akaddaako era twamulabanga era nga bamusibirako ne ssente nti oyo agwe oli mulalu Kyagulanyi tasobola naye kati gwe teberezamu okuva 2015 mpaka 2017 just all of a sudden emyaka 3 gamba ne we yajja mu 2017 yagenda mu buli kibiina okusaba kaadi nga tebakimulabamu ekyo kye nagaye kye bayita golem effect oba kitegeera nti omuntu ye aba akolamu expectations entono oba kitegeera nti ye aba akolamu bitono naye kati Kyagulanyi yajja yeekwese mu kye bayita Pygmalion effect ti expectations zaali nnene okusinga ezaabo abantu be balaba Minisita Nammeere ne Balamu bakimanyi okuva olwaleero balina gye bagenda okgenda bamugabe bamuteekeko empingu bazimugireko awo ate abakube n'empya atambula agende kigenda kubaawo nga tuli balamu wano nkuwadde ekizampo ya Kayihura Kitata yamusikako omuzindalo n'amukubala nga atuula ne wansi jo nayogera ne pulezidenti ku nsonga eno oyogera bw'otyo nkuwadde ekizampo endala maama Nabbanja gwe yalaga naye mu kamyufu kenale ebyo byali bya political party oyinza obutamanya mutuufu naye mu government system omukyala Aida Nantaba yalwanagana n'ababbi b'ettaka n'atuuka nga takyasobola kufuluma mu njuyi naye kuba endaba enkola ya Nammeere ne Balamu yenkola yemu Aida Nantaba gye baali bakolamu njagala kubuulira olwaleero nalabako yali prime minister Nabbanja nga yakafuuka yagenda e Kasese eyo n'agobesa bulangiti oba ojjukira n'ebijanjalo ebikadde ungambye nti kiwe emyezi 8 kankiwe emyezi kuba njagala kubuulira wano mu Uganda we tubadde olwaleero nano zino za kibakola kituufu twaliko kibakola kituufu nakyo kirina okukolebwa naye si mu ggwanga nga Uganda Jerome Museveni kennyini yagamba nti owaffe
akutte mu penalty ate abasaidizi baffe bayita ne refali nti una akutte okijjukira statement yeyo tilusamba mupiira owaffe kenyini defender akutte ate abaffe benyini bayita ne refali nti waffe una akutte nanti fair play football is fair play kati yagala kubuulira yali akigamba gundi Betty Kamya kubya corruption kati wano wetuli olwaliro nti buli myaka etaano Yoweri Museveni gyafuna abaako ne bayaziko obuyinza bidandisali wano obuyinza yabulinako nga buli kimu akikola Amama Mbabazi najja naye kati abo bali mu structure eri fomo naye kati ajja ne mu informal structure n'afunayo abalala oluusi Mama Aida Nantaba yaliko wanene amukubira straight direct era mu byafaayo bya Uganda Nabbanja y'omu ku ba minister Nantaba y'omu ku ba minister waneeno abakyakubidde General Museveni nti komawo sazeemu olugendo nadda yali agenda Addis Ababa n'amugamba komawo ku simu wano waliwo obuzibu ennyonyi neeweta neekomawo esooke malize ensonga ze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinza ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Akabuliriro kabadde kangi era neebaza buli anoonyezaako kuba obumeseji mbufunye professor nga bagamba bannaye munnakyaggwe kiki ekyabaawo bingi byaliwo but I think I just need to take a break. Oluusi we tuba tukola gino emirimu n'obulamu obwa bulijjo wabeerawo ofuna mental stress ng'olina okwewummuzaamu odde engulu ambadde neekyajinga kubeera nga nsobola okukomawo era mpeereza eggwanga. Off camera nja kunyumiza ku birungi byenfunye mu luwummula saagala ddala nero bwe tunaddako kamera tugenda kubanga tukolera eggwanga lirina okumanya naye nga buli anoonyezaako bannaye weebale nnyo weebalire ddala. Professor buuza kuba tulaba tutandike nga sinabuuza kuba tulaba batuwuliriza oyogedde ku kyobulamu simanyi oba wali otutte obudde obw'ebbanga lyonna neweefumiza n'ogamba obulamu kyeki ekyamazima okuva lwe batuzaala ne tugwa ku nsi kuno tumala obudde bungi nga tugujjuba na tulwanira ebyensi eno naye simanyi wali okyegendereza nti ebintu ebisinga okubeera eby'omugaso mu bulamu bwaffe bya bwereere. Ekyamazima teri dduuka litunda mpewo amazzi ago golaba ga bwereere buli wamu osobola okugafuna gaali ga bwereere ne kaakati toyinza kugenda wali ku kkubo n'olakaasa ne bagamba nti ayagala mazzi era badduka ne bakuleetera buleetezi ga bwereere naye obulamu ebiseera ebisinga tugenda wakisinziirawo oli professor wonna okwetoloola ensi ne mu ddungu wonna kale era ne mu ddungu boddayo n'osoma ebyafaayo bazitanga Caliphate Empire zaasenganga nnyo okumpi ze bayitanga gundi ze bayitanga banengeri b'oasis oddungu bazita oasis baasenganga nnyo okumpira nga bategedde amazzi ga mugaso. Kati obulamu tubumala nnyo nga amanyi tugateeka ku ebyo bye tutalinaako obusobozi. Njagala Range Rover, njagala nyumba ya kalina okitegeera kubanga kyonna gye kiggwera anti bigonza ku bulamu kyonna gye kiggwera kati njagala kubuulira nti simanyi oba weegendereza obulamu Semwogerere bwe yaliivinga president wa DP Semwogerere ne Sebaana Kizito wano mu Kampala watekubwa tewali mugagga ne bano bonna abazze kuva mu gavumenti eyo yakwata obuyinza
tewali mugagga yali asinga Sebaana property mu Kampala. Kubanga wagenze ku Bombo Road awo kuva gyatandikira paka gyakome side ne side. Wonna wa musajja omu. Manyi ntera okubeera ne namba emu. Nti lumu baabuuza Sebaana oyogera kikuba agagga n'aseeko manya ayogera nga ngamba bano babulooka ab'e Kampala. Abagagga baawa betuyita abagagga ku Sebaana ye ate bagamba gonya ekuwulira ekiri mu nnyanja. Yagamba abagagga betulina wano waleero babulooka babangako bagagga. Naye wewatuukanga ewa Sebaana ng'oyinza okugamba oba wano w'abakozi be. Wanze nafunako interaction enyumyako naye mu 2014 na 2015. Yaŋŋamba nti obulamu kyoyagala kyonna osobola okubanga osobola okukifuna ku Sakwendi. Naŋŋamba naye ennyumba ya kalina sikyagyetaaga. Kuba n'okukoobusa amadaala ogasobola okunviirako okufa. Oba okitegeera nti olina etuganye bye twetaaga mu bulamu birina okuvaawo n'oyaayaano. Katonda yatonda omuntu nga mu butonde bwe weegomba oyagala. Naye olina okubaako wookoma. Kati kyogambye ekyobulamu obadde mutuufu nti kyamazima naffe abantu oluusi twelyaza amaanya. Otuuka ekiseera n'okola nnyo ate n'otawummulamu gwe ng'omuntu. Era olaba abantu bangi abeera ne kampuni naye ng'asasula abakozi omusaala buli weekend naye ng'ate ye teyeesasula. N'osanga kampuni ng'omukozi anyirira osinga mukama we. Oba okitegeera. Ali mukama we looni ziba zimutwala. Era bugenda kukya bakuteeke wali mu keesi nga looni tokyazijjukira. Kati omuntu yenna olina okwefusizaawo akadde. Neweewummuzaako. Oluzungu bagiyita mid time. Obudde obubwo nga gwe ng'omuntu. Ne weefaako ng'omuntu. So nabadde sinaga kubuuza ku batu abaana batuwuliriza. Abatu abaana abatuwuliriza bassebo ne bannyabo tuli basimu. Ekyamazima abantu bamusibu babadde nga bakuba. Waliwo n'omu kwe yambuza nti ki ekyabaawo. Ne mugamba nti mukama waffe abadde ali mu kumuluwummula. Yagenda n'agamba mu Uganda eno omuntu awummula atya. Yesebo. Ekituufu saawummuza mirembe. Ne natuuka waliwo otuuka nga ogenda kukuba akapeesa kaabike injini ogyabye ng'olina okuwummula. Wali oganyeeko okwebaka. Otula engeri gye kukubbamu naawe tomanya. So natuuka mu eyo state ne ngamba kaŋŋenda empummulemu. Kati abatulaba n'abatuwuliriza twongera weebaza obudde bwe mutuwa. Kubanga njagala kukubuulira nti eri abantu abalaba vidiyo eno okuva gyetandikira paka gyekoma. Va kuba najja nalabako eddakiika 5 abantu vidiyo bagirabira ddala. Njagala kwebaza kuba naffe abatukwatako Madam Farida Sali. Waliwo omukulu Focus UK. Waliwo John Lule ali mu Amerika eyo. Waliwo abaana ba leero. Ne baganda baffe bangi abalala bali mu nsi. Waliwo omuntu mukulu bamuyita Mathias Mulumba ate ko baali Canada eyo. Ne baganda baffe abalala ne nebaza n'abakama bange bankonjera Town Council sebo. Abeesiimye abantu bala mutana kutuukako tanaba kutuukayo abantu babuyikwe South Constituency n'abantu babuyikwe district sebo. Yes sebo. Kale naffe ne twebaza basponsor baffe Lugave Herbal Products omuli Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup. Wenkugambira nti gwe Lugave Herbal Cough and Flu Syrup agenda kuyamba gwe alina ekifuba mimiro gikusiiwa kifuba tekikutuka kiraakira kumakya sayinasi ezikutawaanya kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwatawaanyizibwa ku byendya alusa ne obubonero bwonna obugenderako bloating heartburn biki ebyo bikeeto ogenda kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Banafa tutambule nabo ebbanga lyonna era ebintu byabwe bikolera ddala bulungi nnyo era mubawagire. Namba y'essimu ogiraba. Ate era Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu by'enjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'obeera nga osobola okubeera nga otambula naye Haji Yasini Kizza omusomi w'edduwa n'akuyambako mu ngeri emu oba endala. Bannaffe aba Airtel nabo mubawagire babaddewo nnyo kale era gyebaleko. Anyway nga tutandika kyakantambulamu omanyi gye mbadde tebaddeeyo biwuka. Kati buli omu agamba azadde n'abaddewo ankomyewo nti anyirira sinyirira Gerard togeza n'onkonjera. Nafunyeeyo essimu masavu sinaba na kwagala gakwata maze kulaba ng'otambuza ne ngamba neetaaga nange okubeera nga
nzereza muko weti but tujabira bawo maso nayo nakolwa lero abantu baffe badde babo tubabuzeeko waliwo ensonga za pasita ye Martha Makula pasita oyo yayingidde president w'abantu yesewo Bobi Wine yamuyingidde amugamba yetonde n'agamba tajja kwetonda tuba tuli awo simanyi abasumbo b'eddiini nawulidde yayingidde oluyimba lw'engule n'agamba sitaani takubbangako oluyimba lwo naye omusumba oyo simanyi oba omanyi waliwo omuntu atayogera linnyanga akukubisa tactics omusumba oyo yasooka n'agamba olonda tovaawo n'amaana waliwo yajja wano n'agamba abakatuliki abalokole n'ayogezaawo beesige nga tayogedde linnya ku luno abantu bagamba yayingidde Bobby tugenda kuba tutunulawo waliwo enkola ya babbalamu local government erabika ye ministry bakalayirana nti ndowooza ministry ekola buteddiza bannayuganda basiimu ku ludda olumu oba olulala madamu Teacher avuddeyo n'agamba enkola yaabwe gye bakolamu nkyamu sitera kwawukana ne madamu Teacher naye ku luno kanzikirize professor ogenda kunjigiriza oba madamu Teacher mutuufu oba mukyamu naye nze okusiza kiraba balamu kye bakola ate ndaba kituufu mu ngeri emu oba endala okusinziira ku side kw'oyimiridde oba mu politics ono waliwo kyoyita blessing in disguise abakulu abo babuuza nnyo abantu waki muli ku opposition mu answers ze bali mu kuvumbula obubbi bwa gavumenti ndowooza bajja kuddayo bategere lwaki abantu waliwo opposition nalabako eddwaliro nga bazimba toyo watali kinnya naye nga bagiyita Piitira Tree nga n'olwe bagizimba n'okugisereka teyakolako naye nga bakwatawo abantu kati enkola eyo Nambooze agamba nkyamu nalabako Uganda we yazimba bridge watali mugga ng'empapula ziraga oluguudo olwo olina bridge ndowooza ebyo ebintu ebimu ebivaayo ne bitwala abantu ku opposition nalabako nga amasomero abalaba ate ne minisita naye mukubala ate yakola ensobi 5 3 naye nga ne head teacher yaripootinga namba eri abunomo nga nowogamba nti bannaye abantu bafuuse absent we bakugamba bannaye bayite esobola obutatuuka omanyi waliwo bagamba olina abaana 10 mu kibiina ne bakugamba nga tubazeeka 3 tosobola kugamba nti ensanvu liri absent like waliwo absent weekolera baana 2 mu kyalo eyo bisoboka kisinza ne season naye the number was too huge ate mu buli kiraasi so tugenda kuba tutunulayo eyo ne Wangadya yalekulidde naye ajjukirwa nnyo mu kutwalaganya Bobi Wine mu kakiiko k'akeddembe n'agamba bannuupu beekweka ate awo bwe siibadde yavaayo n'akola akatambi ng'alaga human rights nvundu y'ekivundu ekiri awo era ndowooza n'alekulira simanyi lwaki yayogerawo atyo ng'ate mabegako yabadde wa human rights asoose mu Uganda okubeera nga advocate nnyo eri gavumenti nga n'abaloopayo emisango olumu akayuukana nabo mufo kyobbayamba naye yavaayo akaaba katutandike naani tutandike na babbalamu oba tutandike na basumba omusumba atajja kwetonda olaba bano ebalonda ku bwempye butambala balemedde mu buyinza awo yabadde neetonda abagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu abantu boogedde ebisingako awo tekirina na makulu era waliwo ababadde baŋŋamba mbuvaayo weetonde naye nga nze muwala wa Yesu nze neetonde ku ki bwe tosobola kunkaka kwetonda okwetonda tekuva mu bantu okwetonda okwo nga bakumusaba olw'akatambi kano muvaayo weetonde butambi bunene lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya Why do you abuse me that I was a harlot? wano mu Uganda tulinawo omukulembeze In Uganda we have a leader bwe mutaddemu essuubira mwe mulaba ng'omulokozi whom you see as a savior, naye yali saabayaga and he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa and he could smoke ganja. naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe that one is the one that you see as your savior. kakati Katonda n'aleese yali malaaya So the Lord has brought somebody whom you say was a azze harlot, okukomyawo essuubi mu baali baweddemu essuubi has come to yajja ng'agamba Bobi Wine
katambi kambuzeeko naye yagamba Bobi Wine teyayogera linnya lye naye nga kati wano twogera kati yagamba Bobi Wine yalina buli kye yali yeetaaga mu Uganda naye olw'okululunkana n'asaba ne kyatasobola kati n'adduka n'asuulawo na buli kye yali alina ye interpretation y'omusumba. I don't want to go to the exact words yakozesa abantu ne bamuyingira bwe bamuyingira ne bamugamba olina malaaya na biki byonna kati nadda ti Bobi Wine yali muyaga kati mmwe gwe mulabamu essuubi kati naye nga malaaya mutandika mulabamu essuubi era yazze ali onand back and forth mu ntalo ze tuba tukyali awo ne zireeta ak'omusumba Serwadda makeekano banayo butakakano nawulira mukiibi juzi nga ayimbisa abantu wano night prayer olutalo nga luwedde wamma olutalo tuliyambala engule kulutalo galuwedde tuliyambala kati muwulire tokkirizanga Setaani kubbako kintu kyo n'akifuula kikye. Ekintu kino eky'oluyimba luno waliwo omusajja eyakiyomba mu kibuga. Oluyimba luno si lwa byanabyabufuzi lwaffe ku bwaffe. Ffe tuteekwa okuyimba ku lutalo kuba olwaffe tulumanyi ate lujja kuggwa. Kati tokkirizanga Setaani kubbako kintu kyo tewali ajja direct but abantu kati bali advanced okubeera nga basobola okuinterpretinga ate namwe ba professor bwe muli musobola okutemera eggwanga. Abasumba baagazaaki struggle oba Bobi Wine ng'omuntu kati madde nga nkugamba ebiseera bingi nti ekintu bwe kibaawo olina okumanya lwaki kize mukadde ako. Ensonga weebaawo lwaki omanya ezze leero. Kati mu kusooka otandise yali mukyala Pasita Namakula. Namakula we yakita kati ne Pastor Serwadda omu ku bakibuukidde. Ebimu ku bisinze okutawaanya Kyagulanyi okuva lwe yajja wano naye kennyini tabimanyira tabinaako bwannannyini. Njagala kubuulira nti mu byobufuzi osobola okuba nga onyumira essuuti. Mu byobufuzi osobola okuba nga osobola okwogera oluzungu ne luggwayo naye mu byobufuzi olina okuteekawo embeera nga ofuuse compulsory subject kankiyite bwe ntyo we twasomera nti we twasomera walingawo amasomo nga oyagala oba toyagala toyinza kulyewala olina okugasoma English, math, kati Kyagulanyi yafuuka basic need wano mu bulamu bwa buli muntu ate era teyakomaawo n'afuuka source of income. Kyagulanyi yedduuka erinnya lye ddene. Kati kyenjagala okubuulira gwe pasito oyo omukyala Namakula tekuba yagala bagoberezi naye ku byakola olwaleero bitoola ku bagoberezi be oba bibyongerako kiri tuwe anti wulira kati njagala kubuulira kijje ku nze pasita byakola byongera ku bagoberezi oba bibatoolako mu bulamu obwa bulijjo mu Uganda mwe tuli olwaleero. Ekibuuzo kyandibadde nti nalinda baka Namakula ye abadde n'abagoberezi kuba n'okumumanya tubadde tetumumanyi. Kati kyenjagala okubuulira olwaleero nti kati olwaleero nga ayogedde ku Kyagulanyi ne tumwogerako olwaleero. Yesebo
kimuwongerako bakimutoolako nze ndowooza kimugattako kitya Kyagulanyi tukkiriza olwa batamukkiririzaamu bwe kiri bayinza okumulaba ng'essuubi lyabwe nti ne bana oba batono batya aba bafunye nga namakula njagala kukuwa kyakulabirako mu myaka gya 2010-29 nga Neymar ajja okusaba omupiira e Brazil waliwo kye bayitanga Neymar marketing Neymar marketing kyava mu linnya Neymar ne bagattako ne marketing kampuni zonna zonna e Brazil e Sao Paulo wonna okwetola Brazil zaatukanga ekiseera ng'onotteekako akafaananyi ka Neymar yali akyali omuto gw'okufuna bakasitoma kati olwaleero abantu okwikurizinga visibility ye n'amaanyi ge galina olusi g'abayagala beekanga ayingidde mu Kyagulanyi naye n'okuddayo weebuuze nti Kyagu marketing eyo terminology ezenjireese era gyagamba waliwo omusajja Zannero yazuula Kyagu marketing in fact gwe kikoyiniza obulungi nti okwolesebwa kubadde kw'amanyo singa kwange nti kyoyinza oyita Kyagu marketing nti olabye olwaleero nga n'omuyimbi kennyini ayagala okumanyibwa asooka kuyingira Kyagulanyi bamumanye njagala kubula nti onakuddayo weebuuze nti ye Kyagulanyi kino yakikola atya okubanga takyewalika buli muntu okufuuka compulsory subject ng'oggyeko status kwa gavumenti yo naye mu bulamu buno obwa bulijjo buli omu gw'olaba ali pirani Kyagulanyi nti Kyagulanyi mu kujja kwe yajja n'ebintu bibiri waliwo kye bayita golem effect ne Pygmalion effect nti obwani yabuzuula Pygmalion effect omuntu abeerawo nga akulinamu expectations nnene kati ate golem effect omuntu abeerawo nga expectations zakulinamu ntono essuubi lyo mu bintu muggwa akulamu essuubi ttono kati Kyagulanyi yajja yeekwese mu kye bayita golem effect naye nga yalina Pygmalion effect yali esinga mu ye ng'omuntu kuba ddayo otunule gye yava ddayo otunule gye yatandikira ddayo otunule bye yatandika okukola n'ekirala nti koyiningi y'ebigambo bye ng'omuntu Kyagulanyi nali nina gwe ŋŋamba wiiki ewedde nti oluyimba Nalumansi Kyagulanyi ng'aluyiiya yasamalizinga obulamu bwa Anita Among bwe bugenda okubeera emyaka 20 mu maaso egijja olwo oluyimba buli omu alwambala oba okitegeera no kati classic example yaleero ya A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo obulamu bwa Anita Among paka waali olwaleero ate era ateeka okuba leero mu kkomera lwe luyimba lwasinga okuwuliriza oba gyali ewaka ewuwe newaka gyali osobola ofuuka home arrest n'olwaleero gyali ewaka ewuwe ate kuba bwaluwulira agamba singa nategeera kino nga bukyali kati gwe oluyimba olubaleetera kati pasita Serwaddayi lwasinze okwogerako olw'olutalo nga luwedde kuba ne Kyagulanyi alina okwolesebwa okwo n'agamba kankozesa oluyimba olugatta eddiini zonna lwe mba nkozesa nze nfulootingisa olwo kati eyo naye muwa credit nti yatuba ekiseera nga naye baluyimba mu kyaki toyinza kumwewala ne woba oluyimba waka mu biseera by'eddembe toyinza kumwewala kati wala nage nti yafuuka compulsory subject buli kyakola n'agamba nti omukulembeze toyinza kuba w'amaanyi lwa luzungu lw'oyogera wabula n'enteekateeka ne agenda gy'oba olina oluusi n'omukulu ogw'oba olese kwebyo by'oba ogenda okukola with nga wooli ne minus nga toliiwo kati taliiwo naye akulaga nti is still dominating all circles nti bwe weteeka mu ngatonga za Kyagulanyi gwe nga gwe toyinza kumalamu yadde seconds 5 kuba oluusi tubeera wakaawo n'olabulabi nkoko ya neighbor nga yazzeewo n'ebojja mu nva oba toli wa mizinto oba tolina buntu bulamu abamu yesanga akute ne jambiya naye gwe teberezaamu Kyagulanyi nga buli maka googera ku gwe ina akatambi kenkedde okulaba yesebo ogambye enkoko ya neighbor kedde nendaba akatambi nga waliwo omuzeeyi atemaatema bulooka z'omuvubuka enkalu naye ng'amugamba yazaanise ne zijjako mu ttaka lye n'amuwa oba essaawa okuzaanulawo zonna era we yaweddeko najja n'atandika omanye we bakuba bulooka n'atandika okutema mu bulooka z'omuvubuka ng'omuvubuka ayimiridde atunuulira ati omuzeeyi neŋŋamba naye omuntu aba natima kikaaki ebbulooka eyo omwana mugambe wiiki gijjeewo kale oba ennaku 2
gishifting edde walinga ekamuse naye yazze ku bloke enkalu ng'azitemamu ng'ejjambiya ne ngamba ono yasanga ente n'agitemamu. Ekyo njagala kikubuulira nti mu bulamu obwa bulijjo Katonda akuwa shooko ezisobola okwabuzobinga obuzito bwe weetisse. Kati Kyagulanyi ebimu ku byalina nti alina obusobozi obwetikka buli kimu kye yeetisse. Oba okitegeera n'okubula ne kibula ne watabaawo n'addamu kukyogerako naye nga ye amanyi obuzito bwe yeetisse. Njagala kuwa ekyokulabirako. Ddayo onoonye Omugalatiya waali olwaleero. Nti jasi Omugalatiya baamukuba kubika luka bwemupi naye taddangayo okulabika gyali yonna yonna yamanyiyo ye ne Katonda we. Kati obuso bwe yali asobola okwetikka bwali bwebwo obutonotono obuyabayaba naye Kyagulanyi asobola okwetikka obuzito bwonna bw'omutisse. Kati bano bonna bala abaddamu nkimanyi omukyala ekigendererwa kye si kyakuwulira njiri nga giyisa mu Kyagulanyi. Omukyala naye anoonyaawo ayinza okuwulira ku ssente za gavumenti zeegaba ku bantu ab'ettulu bange eryo abakola ogwo omulimu. Njagala kubuulira nti ogumu ku mulimu bannamawulire gwe baafuna ne bannabitono abasinga South Africa mu biseera bya Nelson Mandela. Wajjawo bannamawulire nga omulimu gwabwe omunene gwa kunafuya butya bayinza okunafuya Mandela South Africa. Ng'era gusasula n'okusinga okubeera omusawo alongoosa emitima. Nga gusasula n'okubeera omusomesa. Nga gusasula okubeera omulimu gw'oyinza okuyita ogw'amaanyi oba pilot South Africa mu biseera by'abakabulu. Kati n'olwaleero waneeno mu State House ogendayo mangu nga programu yo bagenda kwogendedde yeeyo. Era bakulondobayo mangu. Kati kyova olaba nti abasinga abo bonna boolaba abasinga abatayagala kulumba Kyagulanyi. Kuba wanu abatamumanyi kyakubiri ayinza okuba tasomangako naye kyakusatu talyangako naye emmere yadde okutuukako ewuwe. Naye akulaga nti ku ye kwayinza okulandira n'afuna ebyo byayagala ebinene. Omukyala anoonya mirukaadi. Anoonya mirukaadi wayinza okumutuusa eri abo abalina obuyinza. Si wa weeyinza okumutuusa eri Katonda. Kyakola si kya bwa Katonda. Wagwe kati naye yatandise ate n'ekirala alina kuddayo alabe nti ababadde bakikola ebbanga lyonna lyonna bakifunyeemu ki. Baliwa. Alabire ku makulu omulala atali ono. Wono yaani? Wano ye Martha Makula. Semakula. Semakula Kati alabire ku makula. Ye yakifunamu ki. Nti nali ndaba akatambi awo akahaja Aruuni emabega awo. Ng'agamba nti ye yejjusa lunaku lwe yagenda n'ayimba. Nti ekiseera kyatuuka ng'abantu n'abaliwo bennyini abali emmere bajja ne fooko zaabwe. Ate ku restaurant eyiye oba okitegeeza naga ekitegeeza n'abantu tebakyatwesiga era kyeyaviiramu abantu batuuka nga tebakyajja. Nga talina kuddayo ekifaananyi akisiige buto. Abannyonnyole bunnyonnyozi. Kati nze kyendowooza nti ku bantu nti Kyagulanyi kyali bakimulekere bulekezi. Ye ayinza okukisitula. Kubanga Kyagulanyi takyali oli gwe baalabanga n'enviiri eyayimbanga n'anywa enjaga. Kyagulanyi yafuuka signpost ya ssuubi. Oba kitegeera nti Kyagulanyi muye ng'omuntu abantu balabamu enguudo ennungi. Muye ng'omuntu abantu balabamu amalwaliro amalamu. Muye ng'omuntu abantu balabamu obulamu bw'abaana baabwe mu maaso myaka 3 mu maaso obugenda okubanga bweyagala. Pastor Semakula bw'agamba ye ku bw'amalaaya bwe yalimu waaki temumulaba mu ssuubi mu busumba. Ani atamulabye mu ssuubi? Ye ng'agamba eggwanga liraba litya mu muntu gwe yagambye nti yali muyaga si yasoose. Mu kampeyini ya 2021 waliwo olunaku Bobi Wine yagamba akeera ku Electoral Commission kwemulugunya. Whoever was behind it n'agenda ku former Electoral Commission eyo n'agijuzaako ebipande bya Bobi Wine ebyava mu video ya ndowooza yali Mr. Kataala ng'alaga nti Bobi Wine muyaga biki naye tekirina wadde kyekyakyusa ku bantu kuba Bobi Wine's life it is an open book. Buli muntu agirabye. Weaknesses ze weziri muntu azirabye naye ate n'akunnyonnyola nti ezo ze weakness z'oyitamu ng'okula. Kuba ate ye advantage ya Bobi Wine wensingo girabira nti ye yamala n'akula banne ne balemera wali we yali. Oba kitegeera nti omwana anywedde enjaga oba asibye enviiri oba akoze atya ayina age kwatuuka n'ashiftinga n'agenda. Kati Bobi Wine eyo grade yagishiftinga. Era leero oba olaba Bobi Wine toyinza kuddayo okumulabira mu Bobi Wine oli. Njagala kubuulira ekintu kimu nti Kyagulanyi ne bwe tomwagala olina okukkiriza nti mu ye alinamu ebirungo eby'enjawulo.
Kyagulanyi ku myaka 24 yali asamalayiza obulamu bwe bwonna paka ku myaka 8. Nti ebiseera bingi ebaayo abantu bagamba nti eriyo omuntu asobola okukola ebintu byekyasa n'abikola mu wiiki. Nebaayo omuntu asobola okukola ebintu byekyasa eriyo omuntu asobola okukola ebintu byekyasa n'abikola mu wiiki. Nebaayo oli mu wiiki ate n'akolamu ebyekyasa. Kati Kyagulanyi obulamu yabumaliriza obudde bukyali. Waliwo n'oweekyasa n'awangaala ekyasa n'atakolayo wadde bya lunaku. Olwaleero waliyo abantu ng'ali myaka 7 naye ng'obulamu akulaga atandika butandike ng'omuvubuka w'emyaka 16. Bayira Kyagulanyi ku myaka 20 oba 7 oba 21 oba 21 yali azimbye kalina, akubye embaga, azadde abaana, avuze esikaledi, akoze buli kintu omuntu kye yandiyegombye. Okubuulira nti ye takyalina kyayayana kinene. Kyobola nti n'okujja okusaba obwa pulezidenti ogamba nti njagala bwa pulezidenti ng'omukazi bwe yagamba nti nanno omululu. Nti Kyagulanyi ye nga mu butonde muvumbuzi. Yali amazeeyo byonna nga wasigaddeyo ekyo. Yali takyalina kyobola nti ajja kubwe mupya ekisanja kimu. Ava kubwe mupya ekisanja ekyo. Agenda alamuza Ntebe naye bangi boolabye abadde mu palamenti myaka 2 ng'omugamba nti vaawo oddegena agamba osisobolawo. Kubanga omuntu yagamba nti Kyagulanyi agenda kubeera presidential candidate mu 2015 omuntu yayogera nti Kyagulanyi agenda kuvuganya Museveni yali mulalu akadde ako. Era twamulabanga. Era nga bamusibirako ne ssente nti oyo agwe oli mulalu Kyagulanyi tasobola. Naye kati gweteberezamu okuva 2015 paka 2017. Just all of a sudden emyaka 3. Gamba ne we yajja mu 2017 yagenda mu buli kibiina okusaba kaadi nga tebakimulabamu. Ekyo kye nagaye kye bayita golomu effect. Oba kitegeera nti omuntu ye abakolamu expectations entono. Oba kitegeera nti ye abakolamu bitono. Naye kati Kyagulanyi yajja yeekwese kye bayita Pygmalion effect. Ti expectations zaali nnene okusinga ez'abo abantu be balaba. Kati abo bonna boolaba batambuza obulamu obuweebuto nga butambuliza ku Kyagulanyi tobanenya. Kuba nayo kenyini gw'ogambye yateeka ebifaananyi ku Electoral Commission olwaleero gyali wanene. Nti buli omulimu gwe yakola gwamusasula olwaleero minisita. N'agamba nti Kyagulanyi aliisa amaka mangi. Ye yakikola. Tomwogera ali. Kyagulanyi aliisa amaka mangi. Kyagulanyi asasula school fees w'abantu bangi. Ebizimbe bingi ebikomye ku musingi olwaleero okuba Kyagulanyi taliiwo. Bantu bangi bakoze embaga mu Kyagulanyi. Abantu bangi abaali tebanyirira, abaali tebalina bubiina, abataalina mbuto bazifunye ku Kyagulanyi ng'omuntu. Ekitegeeza abasumba bano we bazudde nti ku Kyagulanyi nga taliiwo tulina okusigala nga tulya. Wajirika tumuyise mu njiri. Bamufunamu nga waali ne waba taliiwo. Oba kitegeera. Kati kyenjagala okubulira nti tokyayinza kumwewala. Yafuuka compulsory subject. Nabaddeyo ne ngamba katono musumba ate kyekyamutanudde. Wennatira Kyagulanyi nti Kyagulanyi buli wamu waali minisitule ya agriculture yali erina omusomo gwa kutongoza ddagala lya nkwa. Naye ngenda okuwulira nga oli munyonyola yakulaga nti Kyagulanyi n'enkwa yazireese. Tokyayinza kumwewala kkiriza gaana. Nti Nelson Mandela kuva myaka gy'enkaaga mu 3 nga babakutte ku Ralizi Farm. Ne banna abalala bebayita mu Livonia trial bebayitanga 10 trialists babakwatira Ralizi Farm e Livonia. Yatuuka ekiseera nga Mandela ye ng'omuntu tokyayinza kumwewala mu buli kimu. Naye bangi abaali baliwo n'okusinga ye ng'omuntu nga Mandela. Kuba Mandela be bamukwata naye toyinza kugamba nti yali yasoma. Nalwawo nnyo okumanya akayimba nti kaali kayimba Mandela. We miss Mandela. Kati waffe twakayimbanga obaawo ab'ensi Mabeero. Yatuuka nga toyinza kumwewala Mandela n'ebibira byange. Luvannyuma nnyo netegedde nti bono mu South Africa ali agamba we miss Mandela. Tokyayinza. Ate n'abantu abaki balina okumanya nti bw'omwekwatako Kyagulanyi n'akolema okusuula yagalagana gwe oba ogenda oggwa. Ekitegeezo gy'omwekwatako ng'omanyi oli sure 100% nti olina musuula omukuba ennume y'ekibu. Singa akulemerera. Singa akulema ogenda kumaliriza olinga Anita Amongo. Omusumba yazze alipira ng'alaga essuubi tube bakkiriza nnyo ne kye tuli. Tuleme kuyaayaana. Twamaliriza tuzudde omusumba yali malaaya. Kati awo eyazze okusula n'omusumba naye yeekaza yagambye olaba kati waaki temukkiriza mulina gwe mulinamu essuubi ne bamalaaya nabo mubabe mu n'essuubi nti bayinza okulokoka.
Nebyo kyavide ku neeyisa gye yeeyisa n'enkwata gye yakwata gye yeekuttemu. Naye ndowooza kiwe ekyokuyiga eri abantu ebiseera ebisinga. Ojja okusuula Kyagulanyi. Make sure omusuula. Bw'ojja okusuula Kyagulanyi. Nicole Machiavelli akira monumental defeat. Mukubo mubetenta gwewo. Senga akulemerera. Ne waba munuubudde n'anuubuka. Bw'akoma wadda n'amaanyi mangi. Musumbanga yagambye. Agaba gagenda okukasuka paka. Musumba yaganye okwetonda. Yagambye tali yetonda. Era wonne nsuubira we yakomye. Takyalinayo kipya. Takyalinayo kipya kyayinza kuddako kirala. Yesewo. Okay. Kate oli owa sitaani takubbako ekikyo. Kati ekyo nakigambyeko nti enkoyininga Kyagulanyi yakoyiningamu oluyimba olwo n'alukwata. Kubanga muye mu ndowooza kino nkikubuulira. Yalina okwolesebwa nga gy'ataba njagala kukubuulira kino olwaleero. Ewaka ewuwo. Oba tosobola beera komanda nga toliiyo. Kitegeeza ne wobayo toli komanda. Oba kitegeera nti olina okusigala nga owerodinga obuyinza nga toliiwo. Ekyo gye Museveni akikozesa nnyo naye. Ne waba taliiwo omanyaga nti akazo kenkubiraani. Wabeerawo ekyokuteesako. Ne libeera somero nga baaligadde era simu egenda wuwe. Oba kitegeera obuyinza olina okubulaga wooli oba toliiwo. Ne webeera batakisi nga balwanira stage nti muzeeyi. Kati ne Kyagulanyi yamanya nti ne mumakikereziya gy'atali balina okuyimba ku luyimba olwo. Lwaki yeekwata ku olwo? Olowooza tewaliwo nnyimba nnyingi zali ayinza kuyimba nga mukyaki baziyimbayo. Naye yeekwata kuliriwa? Yamanya obuyinza alina okubanga akwatibwako oba waali oba taliiwo. Tosobola kumwewala. Omusumba oba yabadde ategeeza naye kyonna kye yabadde ategeeza. Badde ndowooza oba abantu kati batya okuyimba oluyimba olwo nga batya okulabibwa mu politiko. Kuba oluyimba olwo tujja kukakasa nti Kyagulanyi yalutwala n'alugira ddala ku ekereziya oba ku ddiini. Nti essaawa eno senga profeso oba olinayo omukolo n'ogamba bannaaye embonyeebonye ensi n'oteekamu olutalo nga luwedde ojja siyita mu buzibu bunene nnyo otukakasa nti obadde oyimba bya ddiini. Kisoboka okuba nga amaanyi ga Kyagulanyi gajja ne ganyakula oluyimba ku ddiini kati omusumba tyabadde ayomba. Kati mu lulimi olw'ekisawo wabaawo oluusi obulwadde obujja nga tebulabika nga ne mu ddwaliro tebayinza kubulaba oba okitegeera naye bazuula ate bubonero oba okitegeera jabe ku sayini zino ze tebatukendeeza naye ekiruma omulwadde tetukimanyi wakirabeera nnyo ku covid wano bakiyita silent oba asymptomatic kati Kyagulanyi ali asymptomatic ne woosuubira wennyini nnyini toyinza kumanya nti wano waali kubanga nze njagala kubuulira kimu laba gavumenti sente zeetadde mu ghetto structure olwaleero Kyagulanyi nga buildinga structure ya ghetto ate si sente zimu yakozesa nti abantu yali abazimbamu kwagalana kwewaayo naye bo okujja okudismantlinga structure eno bakolagana ate bakozeseza sente ezisingawo okuba ennyingi. Laba ng'azimba people power ng'azimba nuupu ng'ekibiina nti amaanyi amongo ge yakozesa okwagala okwabuluzaamu nuupu ate sigemanyi Kyagulanyi ge yakozesa ng'agizimba gamaliriza gatutta amongo ate gamaliriza gatutte ye kyamaliza kifunye ripple effect ku ye kuba yagamba how can I send a spy I sent my people there and you gave them a card. Ojjukira oyo omwala eyeewamba. Kati bwe obulamu bwe obuyinza bulina we butuuka ne bugaga bulina we butuuka ne buziŋŋama bulina we butuuka ng'obuyinza obwali budduka butambulira kagaali k'abalemu. Okay. Esebo. Katweyongereyo. Madam Teacher avuddeyo. N'agamba enkola y'abakulu bano babbala. Baminisita baffe betulina okukolagana nabo kakiiko kano abaliwo kati bagenze dda mu field eyo bakola omulimu omulungi ogw'okulondoola ensimbi z'omu nsolo naye nga ffe tulowooza kyoba oli awo engala gye bakuttemu emirimu egyo yandireetera ate bba ababadde bagoba ababbi okufuuka abagobebwa kubanga enkwata gye bakwatamu ensonga zino eraga nti nno tebawadde bantu tebayita fair hearing ekiyinza okuvaamu ate betuvunaana b'okutuvunaana ne gavumenti nesasula ensimbi nnyingi nnyo olw'okukwata abantu nga tubavunaana naye nga tubavunaanidde bweru w'amateeka. Nze ndi muwagizi wa Madam Teacher. Si ewaffe Mukono
sinnafunayo MP alinga Nambooze. Yes sir. But for the first time nja kugamba nti sikkiriziganya na ndowooza ye eno. Endowooza nevudde ku nkola y'aba Nameere ne Balamu omulimu gwabwe. Nameere ye endowooza ye eryeti ezo z'olaba ez'okuba nti tutuukira ddala ku ground kyekyokuba nti okubbira mu mpapula kubadde kususse. Era naganya empapula sirina gye ndaga ne bampa already ssente ze baba baafuna mba nzimanyi zitegeerera ku ministry nga nekye zirina okukola nkimanyi. N'olwekyo nze bwe ntuuka ne minisita senior minister twagala kimu kulaba ssente zaakola ki. Munnange nno waliwo omuntu eyatuwadde empapula twasooka gaana kuzisoma bannange empapula nga zirimu enguudo 8 ezaakolwa ne zibeera first class maram. Naye mu action ng'omusajja nga yasiitaanyo tulagayo yadde oluguudo. Siitaano no yabadde y'amaanyi. Onabale nandikasho nakuwadde example ez'enjawulo. Ekisooka I'll call this a blessing in disguise ku side ya opposition politics. Atya nti abantu bano Nameere Honorable Balamu bagenze batulaga ebikyamu ebikolebwa government. Naye mu maliriza yaabwe bamala ne babuuza kati lwaki muli ku opposition. Nenzijukira enkola y'omukulu ow'ebitaano we yali Rope yatambula eggwanga lyonna nga alaga weaknesses za government. Bano basomera mwala, bano bakolayo batiga amasomero. Kyokka mufo ky'okujja obisolovinga n'amaliriza nga yeewadde service award ku ssente za government. Si kuyamba biri. Biri ebizibu mbizudde weebiri. Naye munsiimeko okubizuula. Wadde temubisolovinze. Kane bano bagenda ku ddwaliro ewali toyi eyazimbibwa n'etakolako nga naye bazimbye Piti Latrin ewatalina kinnya kisime. Teyakolako ku ddwaliro. Ogenda ku poliisi okuloopa emisango oba okubeera nga waliwo ensonga ze bakuyise oba anything. Senga omuntu agamba njagala to use the washrooms ku poliisi n'okola survey oyinza okutya wano mu Uganda. Poliisi embeera gye zirimu nga si nnungi. Amalwaliro tugalabanga nasuwe gyakulukuta okuva mu ddwaliro obitegeera amasomero. Enkola y'Ababalamu goyinza gyogera koti. Kati njagala okubuulira ekigenda okujjayo embeera eno bulungi. Waliwo akatabo ke bayita Confessions of the Economic Hitman. Confessions of the Economic Hitman. Katabo. Keya. Kawandiikibwa John Perkins. Nti okuzimba system okulwawo. Waliwo oluusi ebimu bye baweetaaga. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Good politics. Nti government esirayivingira nnyo ku nguzi okuzimba emirandira gyayo paka wansi. Kati nze kyendowooza kiri kimu. Kye bakola kituufu. Babalamu. Naye si kituufu ate mu Uganda. Nikikyotegeeza. Kye bagezaako okukola kituufu. Ekyamazima osanga mu district eyo nga batadde obukadde 8 ku toyi. Naye ng'ekyamazima toyi y'obukadde 8 toyinza genda gyeyambamu. Okitegeera? Gw'ogambye nti ogenda ku poliisi nga toyinzawo tosobola sikola ki? Sigambye gwe nawe wali ogenze nnyo. Buli munnauganda yali osanga patrol ya poliisi ng'ekoze road block. Naye ng'ate patrol ennyini nga nayo wagibuuziza byebuuza ku motoka eno eyange eya bulijjo ebirina nga nayo tebirina. Nga indicators zonna temuli, ebipiira tekuli. Kati njagala nkulagayo imbalance eriwo mu Uganda we tuli wano olwaleero. Nze kibalina okukola kiri kimu wadde kyenjagala okubula nti oluusi waliwo okukyamuukirira. Naye njagala kubuulira nti tuli wano olwaleero ekintu kyo kiwe emyezi emirala 8 okuva kati. Baminisita bajja bakuba baddayo dde ewaka nga beebase balya bicepere. Jeno Museveni tasobola kukkiriza kukwata ku basajja b'enkwata yonna gye babakwatamu olwaleero ne bamalira mu makomera. Kubanga bakaawo bayinginiya bonna abasinga baana baabalwanyi. Oba okitegeera. Ate kino njagala kikubula nti olunaku lugenda kukya
Minister Balamu ne Minister Namere bagende bakwate kaawo oba engineer wa district amukuba oluyi abule ne kyamukola nga engineer oba mukozi wa government yakuba minister oluyi hatule ne wansi terugenda kucha njagala kubula nti mu Uganda tomanyi mutuufu alina buyinza ekyo nkikubulidde wano olwaleero terugenda kucho eyakuba madamu honorable right honorable oluyi mu kamyufu ali mukomera mama Nabbanja yamukuba n'alungula bamusiba ndowooza kumala enaku meka lwali lumu enkera n'akomawo bantu bali gumite okitegere kyegamba kyenkubuulira oliza akatambi kaneeno olunaku lugenda kukya bagende bakwata omuntu ajjayo emundu akuba amasasi mu bbanga oba kuba akubeko omu alinye emotoka atambula agende mu Uganda tomanyi ani alina buyinza butuufu munaku ezisembayo eza General Kali Kayihura kitatoyo yamusikako omuzinda n'amugamba tuula wansi tomanyi na by'oyogera nze jjo labadde ne president ogera ku nsonga eno naye mu Uganda alina obuyinza obutuufu gyali Museveni president nze nalabako omusajja Sobbi baali bakola kikwekweto ewe Wakiso Sobbi najja nga DPC azze DPC sebo muntu munene nnyo kuba girako zipatullo nga 3 si zokka Sobbi najja n'akola ati nze Sobbi obadde omumanyi najjako enkofiira ne DPC neyewomba ekaati ngamba baba basobbi naye byagenda okuggwa ng'alina obuyinza obutuufu akadde ako yali Sobbi ye yali Sobbi akadde ako yali Sobbi nga yalina obuyinza awo kati kino Minisita Namere ne Balamu bakimanyi okuva olwaleero balina gye bagenda okgenda bamugabe bamuteekeko empingu bazimugireko awo ate abakube n'empya atambula agende kigenda kubaawo nga tuli balamu wano nkuwadde ekizampo ya Kayihura kitata yamusikako omuzinda n'amukuba nawe gatuula ne wansi jjo nayogera ne president ku nsonga eno oyogera bwoti nkuwadde ekizampo endala maama Nabbanja gwe yalaga naye mu kamyufu kenale ebyo byali bya political party oyinza obutamanya mutuufu naye mu government system omukyala Aida Nantaba yalwanagana n'ababbi b'ettaka n'atuuka nga takyasobola kufuluma mu njuyi naye kuba endaba enkola ya Namere ne Balamu yenkola yemu Aida Nantaba gye baali bakolamu njagala kubuulira olwaleero nalabako yali prime minister Nabbanja nga yakafuuka yagenda ekasese eyo n'agobesa bulangiti oba ojjukira n'ebijanjalo ebikadde ungambye nti kiwe emyezi 8 kankiwe emyezi kuba njagala kubuulira wano mu Uganda we tubadde olwaleero neno zino zakibakola kituufu twaliko kyebakola kituufu nakyo kirina okukolebwa naye si mu ggwanga nga Uganda General Museveni kennyini yagamba nti owaffe akutte mu penalty ate abasaidizi baffe bayita ne refali nti wuno akutte okijjukira statement eyo tilusamba mupiira owaffe kennyini defender akutte ate abaffe bennyini bayita ne refali nti waffe wuno akutte nanti fair play football is fair play kati yagala kubuulira yali akigamba gundi betikamya ku bya corruption kati wano wetuli olwaleero nti buli myaka etaano General Museveni gyafuna abaako ne bayazika obuyinza bidandisali wano obuyinza yabulinako nga buli kimu akikola amama Mbabazi najja naye kati abo bali mu structure eri fomo naye kati ajja ne mu informal structure n'afunayo abalala oluusi mama Aida Nantaba yaliko wanene amukubira straight direct era mu byafaayo bya Uganda Nabbanja y'omu ku baminisita Nantaba y'omu ku baminisita waneeno abakyakubidde General Museveni nti komawo sazeemu olugendo nadda yali agenda Addis Ababa n'amugamba komawo ku ssimu wano waliwo obuzibu ennyonyi neeweta neekomawo esooke malize ensonga ze si omwe yagamba muzayibuuza ku bantu yoyo kennyini kati obuyinza bajja babutereka okusinziira ku mitendera egy'enjawulo n'ebigendererwa ebiba biriwo olwaleero kati nze ndowooza enkola y'Ababalamu nagyagadde kuba Namere yagambye mu mpapula wano batera okubala wano ebintu bya GDP ne bagamba economy ya Uganda ekuze bweti era buli Munnayuganda afuna ssente wezi ku mpapula mu reality mu wallet teziri kino njagala kikubuulira obubbi wano obusinga obukulu ate tebuli Namere gye bali obubbi obukulu mu Uganda buli mu kibayita contract negotiations osanga ddiru y'okkola oluguudo nga ya buwumbi 8
naye nga olukyamazima oluguudo lugwera mu buwumbi 3 ekinene ng'ebitaano byabaddiira babaliwo awo power brokers kati eyo gye balina osooka okukwata eno tebalina sente ze babba ziri awo naye balaze toya ye miliyoni 7.3 kye bakola miliyoni 7.3 ntera okulaba ku TikTok waliwo we balaga abazimba nti miliyoni 2 bangalo bisenge bine betuuse ku biimu kyenjagala okubula kikimu minisita Namere kyakola ne minisita Balamu kye bakola kituufu naye kituufu mu nsi ezitalinga Uganda kinakola Ghana na South Africa naye si wano kati ate ekituufu tulikikola njagala kikubulira nti ekyo n'ogeza okikola wano sisitimu oyinza ogitematema nenafuwalira mu nnaku 3 gavumenti negwa era bagenda tandika okukiwulira nga gwe buli gyogenda bamalira mu kkomera bagenda tandika okukiwulira benyinyini aba sisitimu era gyonna awulira nti omwana wange mwamukutte endikada nalwana mu muti naye nga yabbye obuwumbi obusuku 3 kati lwaki opposition eba tebwagira bakikole lwaki Honorable Nambooze avaayo n'agamba kyebakola kibi kyenkubula kikino Nambooze ensonga yentuufu naye ntuufu etya nti ogenze ku district okutte engineer district engineer gwe baleese omwaka guno naye ng'abadde operatingira mu financial year mu bintu byeyasanga nga baali babiyisa dda kati gwe omukutto omutaddeko empingo olwaleero tomaze nakwebuuza nti yajja ddi wano agenda mu kkooti akusibe avunane gavumenti ate omalirize nga omuliidde obukadde nga 2 nti okukola wakati mu kubuguumirira si kirungi ogenze mu district okute district ogundi officer nga yakajja emyezi 2 emabega tamanyi kikibaddewo osanze mupya waliwo yabadde agamba nti district engineer ate si aba contractor nti ye supervisor alaba wabeerawo district naye waliwo company ebayakola oluguudo ku district wabeerawo district contracts committee ezigaba ate nabo oluusi tebamanya na contract nga yagabiddwa evira ddala ministry ya works kasaba manya nti district erijuyise mwe muteekako obuteesi mikono oluusi n'obutamanya olaba company ngezze kukola mulimu ogwo njagala kubuulira nti lwakuba bannabyabufuzi abasinga bakitya kwolimanya nti mu Uganda sente zibbibwa genda mu kakiiko ka electoral commission yako nti bo obuzibu bwe babeera nti babeera ne immunity bajeti yaabwe eyita ey'ebyokulonda batugenda mu general election tetunulwamu bw'ogitunulamu bayinza okutiisa nti oyinza obutadda bayinza obutakulangirira naye sente eziri wali toyinza nakumanya bumanya nti akuuma kagibbike kagula miliyoni 1.8 ako kalinga calculator akuuma ako kagula miliyoni 1.8 aba nesimu gye ziri kati gwe simu yo miliyoni nga 3 oba okitege kati kisinzira ku buli obuma bwe nkubuulirako oba okitegeera nti buli kalulu akaakubwa kagwera mu nnusu 3 bw'oyinza okikkiriza akapapula ako buli kapapula buli kapapula kagwera mu nnusu 103 103 kaba kasusse kati bo balina omukisa nti gundi yaabwe bajeti eri agitulamu gikubamu bituli ni abandi gikubyemu ebituli ate bannabyabufuzi ate baba batya kuba ate ku printing the more you print the less the cost ekyo kikubuulira kati loso naawe ngamba nti akapapula akamu aka voters register okubya obulwa miliyoni 2 ez'abalonzi nti ate buli kamu bakukyajinze 105 mwebi kalina kubanga na ku 2.5 kuba obu printing ne ku nnusu 7 obu printing ebintu bingi nnyo that explains the marketing of printing kati kyenjagala okubuulira minisita kye bakola kituufu naye kituufu si mu nsi nga Uganda kye bakola newo kitwala Kongo era tekikola lwa nsonga nti Kongo efaanaganya Uganda enneeyisa y'abakulembeze abaliwo ekitegeeza yesebo Bannamere ne Balamu tubagamba jju ku lw'ebizibu ffe nga bannansi bye tufunye nti we bagamba nti bazimbye Ghost Hospital Ghost Roads Ghost biki bano mu mpapula bakulaga nti gyebiri naye nga tebiriiyo so Bannamere kye bakola tukyaga ate nabo kennyini nga gavumenti kibakuba batya ate babaddengawo ebbanga nga bagamba nti opposition byeyogera bya bulimba si bwe kiri nti opposition esiga ekifaananyi ekibi mu Uganda ekitaliiyo ne baleeta ne gundi namba ya patriotism kusomesa abantu kwagala nsi yaabwe naye nga ekyagireesa nti abantu boogera ebibi ku Uganda naye kati tutuuse mu mbeera nga bennyininyini aba gavumenti be babijjayo nga boogera ebibi ku bo bennyini boogera ebibi ku bo bennyininyini kakitegeeza opposition mugireke yegiriise ntuufu nti omulimu gwe mwakalabirawo emyezi 2 byebabanze mu ofiisi opposition ebadde ebyogera emyaka 4 n'okusingawo
tibane kyo tekitambula bulungi naye obakolaga nti ate kye balabye eri ate kibi nnyo kati opposition bweyogera nti embeera eri wano mbi nnyo bagireke yogera amazima oyogedde akantu nenyeenya omutwe nga bwe mmanyi Uganda Nammere ne Balamu kati be favorite wa muzeeyi naye kati kyoyogambye nti opposition zeebyogera kimanyi kati wali ayinza obba kuba akasana na muzeeyi olaba these are not working for us they are beating us indirectly bakolera bali ogenda okuddamu okulira nga ministry ebitabuse reshuffle naye kyeyagala okuwulira kyekyo bagende empola bagende nnyo nkikubuulidde ekyamazima kye bakola teri muntu atasanyukidde mulimu gwe bakola naye nkuwulira mu Uganda mwe tuli okujjako ate mu mateeka kati ndabidde wali madamu Ticha wagambye nti tuyinza omaliriza nga enkola y'emirimu y'ababalamu ate efiiriza gavumenti ssente mu kusasulira abantu ng'ovudde ne ku ekyo nkikunnyonnyodde nti olunaku lugenda kukya ku TV kw'olibooli oseka ogwe n'eri ng'omuyaaya asimbudde minisita olw'amaanyi alinye emmotoka yatambula agende bagambe nti ono eyakubye oli waawa era kikomaawo olemera kulabako wawe bamututte kukola ki kola settlement kati buli omu wano buli omu alina obuyinza ogambye olaba akwekalakaasa okuliwo nga jidde ku boda ate yalagira DPC obala pisa aliwo mutunzi w'ennyaanya ajjayo kagala ngiriko n'ekikompolo nayo walaba awo oba byali byeruuka ng'abasinga okuba n'emmundu ezikuba ate bo tebali mu uniform beba komanda era bakubira komanda etyo komanda aliwaawo ne bamugamba waliwo agenda okujja ku supervising bo kitegeera kati bagende empola bamanye ensi mu operatingira so Madam Ticha ye nze nalabye nga ate aba atitibiza ababbi kikyenjagala okuwula kiri kimu nti siba kiri wamma Uganda kwawo ogamba Uganda eno teetaaga kati kugoberera amateeka mu bintu nga bino twetaaga kugamba wogamba bakoze enguudo 6 zitulage Nammere akugambye bagambye oli yabagamba yakola enguudo 6 bamugambye tulageeyo olumu lwe wekakasa nti walukola ey'ensonga n'alaga we yazimba buligi watali mugga kati nze awo ate oba okyaŋŋamba nti mukyamu ey'ensonga ntuufu naye nkubuulidde nti b'okutte toyinza kufuuka gwe kooti gwasalira gwakola ki era naye abakwasa poliisi oba okitegeera anti kati gwokutte okutta omusajja kati ng'omukugu baakutte nga mu disitulikiti akamalamu emyezi 2 toyinza kugamba nti enguudo ziri ezaayononekeza omwaka ogwedde yazikola kati bw'anaakutwala mu kkooti ayinza okutya olw'okwagala okukuuma omulimu gwe ng'omuntu naye bw'anaakutwala mu kkooti n'agamba nti bansiba ne banswaza njagala kundirira obukadde 150 ogenda kukola oti okitegedde kye ŋŋamba ngezaako naye for the need of services I still prefer the Nammere we ate nekira kyenjagala okukubuulira nti gavumenti ekiseera kituuse information efuke public ereme kubeera classified kubanga ku kyalo kwennyini nga bakozeeko toyi ya bukadde abantu ne bawula nti wano bagera zimbawo toyi ya bukadde 7 ne bannansi kennyini abeekyalo batekinga initiative naga katugende tulaye ku toyi emiliyoni 7 naye obuzibu bwe buli nti information ate abagireeta bawhistleblower ate babasibira makomera kuba toyi emiliyoni 7 sisuubira nti omuntu olaba ne wano wendi neetaaga okulaba ku toyi emiliyoni 7 teriiwo ennyumba eba ey'ensanvu njagala kulaba ku toyi oba banene nga kisaawe singa bakikola ne bagamba nti tugenda kuzimba toyi ya miliyoni 7 enkoko njeru ne bagamba bannansi bane toyi yamwe tugireeta ya miliyoni 7 abantu ne babeerawo nga basima abantu ne babeerawo si bonna naye bamanya nti bayiza mitayimbwa size ki information bagifuule public okuyambibwa naye lwaki information bagifuula public nti ne bana abali mu sisi baba baagala okulyako osanga nga neze miliyoni 7 5 gaddayo nga tegatuuka kati ate nono gwe bawagana 2 agaasigala naye n'atemako naye n'agenda n'afunayo kampuni ey'abazimbi n'afuna contractor naye n'atemako kati zigenda okutuuka eno ku bazimbi bennyini abaazimba ng'ekyamazima etoyi gye baazimba gye baali balina okuzimba zisene entuufu ze baafuna nga mu accountability mu bitabo toyi ya miliyoni 7 yeyayise eyayise eri ku gavumenti nga bakola budget netuuka ku district
nga kutuuseeko katugamba 5 ana kati ne ku district ne batemako ne batuusa agenda okukola ne zituuka nga ziri 2 naye LC1 contractor ne batemako tugenda omaliriza nga toyo miliyoni 7.3 esatu ze zituuse ku contractor 2 kati naafunayo omwana nasima ekinnya kya ono teyasima nakinnya tewaliwo zakusima kati yeye embeera eriwo wano nti kyebakola waliwo zagula bulooka kyebakola kirungi naye si mu Uganda yesewo katubasabire naye ffe twagala okulaba nga ministry eyo ekola wawulidde oluyimba lwa Nasanga olwaddiddwamu yesewo lwaki abantu bagamba olwaddiddwamu lubi ku kusinga abantu lwe baali bazuukizza kati bagamba mu Luganda bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya naye nga kirizagana nti olwasooka lwennyini ng'ali yekka nange naluwuliriza lulina amakulu n'obuwoomi ne kodi manyi bagamba nti ennyimba mmere y'amatu simanyi oba wali owuliza kayimba nova ne ku byokola olusi n'ogera ne ku Google onoonyani akayimba omanyi mu art muno mulimu ebintu nga 2 munatusonyiwa leero okukola wetuti kuba Nasanga then became a political question oba etya nti oluyimba Nasanga olwa Khalifa Aganaga lwatrendinga nga lukomyewo ng'ali yekka we yalutaddeemu abayimbi ba federation ensi beerabanga abali political n'enkuba yaalwo kyekintu ekyazze ne kijja ku luli trending ne luviirawo ddala nga ne concert tennatuuka lwabadde akozesa akalango olulwe lubadde lutrendinga remix yajjewo ne trend buli kimu ne kigenda simanyi na baadvisor be ekintu yali akireka nga we kyali ne kibeera organic nga bwe kyali mu ntandikwa omanyi bagamba nti ekintu kyonna kasa kibeera inorganic nga tekiri organic oba otuuse okusasulira ate abalala okukyagala naye luli kibadde ng'oganiki ndi omu ku baadawunodinga akayimba akakadde nga kannyumira nange ng'omuntu naye toyinza gamba nti nali nkawuliridde awo nali nkawulidde okumala ebbanga ki ddene naye kaakomawo ne kannyumira ng'omuntu kati we bakakukoledde mu remikisi ekyamazima yali alina kaleka nga bwe kaali luli ne be yaleese n'akwata n'omu ku bayidirayina baako nti waba alina ekivulu alinayo ekivulu abaddeyo ne festival naye sindalaba remikisi ekuba festival naye nze ndowooza nti kyamuzizzaamuko emabega waba abadde atambudde ebigere 10 kyamuzizzaako emabega ebigere 4 ali mu 6 katumusabire n'enkaaga era oba otambudde katugende ku omukyala wa Ngadya abadde akulira akakiiko ka Human Rights Commission yavaayo n'ayogera awo n'agamba akakiiko ako President ayitiriza okukateekamu abantu abawedde ku mpagala abatalina mugaso politikale like alemeddwa gyakasuka era mu kunyiiga okwo n'alekulira n'okulekulira nawulidde awandiise ebbaluwa ye nga resigninga naye nenzijukirako awo ng'atwalaganya Bobby ng'amugamba agende Bobby yali agenzeeyo nga yemulugunya nti nga ye bamujjako eddembe lye ery'okukola kuba ye muyimbi yamutwalaganya zaavuddeyo oluvannyuma ate zaalaze birala situation ya Wangadya kati njagala kukubuulira Wangadya mu myaka gye6 Nelson Mandela yajja n'asangibwa okusoomozebwa okw'amaanyi baamukwata ne banne abalala okwali nja kufaalinga nnyo ku Ahmed Kathirada y'omu ku baali basembayo obuto ku be yakwata nabo ng'oggyeko bali bajja kuba omulengani ne ba Dennis Goldberg kati Ahmed Kathirada yali mwana muto anakuwala bali mukomera lumwa mubuuza amugamba nti mukama waffe ekyamazima tuliva wano n'agamba nti ebimu bye tulina okukola kusigala nga tuli balamu nasuubire tulina okukola ki okwesigamako n'amugamba naye abasajja abo we tuli kyanaffe ne tubakwata kano kaali kakulu nnyo bwe buli kyanaffe tukwata abasajja abo nga tukutta obuyinza Nelson Mandela yaddamu ekintu ekyanyiiza banne emboozi w'otasisulu yaginyumya mu katabo ke agamba nti Nelson Mandela yagamba nti abo balaba essaawa eno entegeera yaabwe yeeyo lwakuba nti naffe tutegeera nga bwe tuli kati
naye lwe tuli bajjako entegeera eyo ne tutegeera nga ffe bwe twagala okutegeera bagenda tuka ekiseera nga nabo bategeera nga bwe tutegeera kati wano we tuli oba okitegedde kanziriremu nti essaawa eyo abo batusibye entegeera yaabwe yeeyo naye we tuli bajjako obuyinza ne tubukwata bagenda tuka ekiseera nga bategeera nga ffe bwe tutegeera nga tuli mu kkomera wano ng'agamba nti bannabyabufuzi balina okulowooza ku bulamu ng'akakomo akak'obuyinza kabubagiddwako njagala oddeyo emyezi giri emabega oba mwaka Wangadya statement gye yakola ku Kyagulanyi ng'agambye nti abanupu beewamba ne beeyokya ne beesalaasala naye mu Uganda yaleero wakyali ayinza okukkiriza nti abanupu beewamba kubanga gye kyatandikiranga ku baana abato be baasookanga okukwata abavuzi ba booda fuutu soja naye gye kiggweredde Wangadya watuukidde naye okukkiriza ne puresha emuteekeddwako nti kituuse nga tekikwata ku mpiki ennene kikwata ku Miriam Matembe ne kikwata ku Lukwago ne kikwata ku Bamuwanga Kivumbi kati tokyayinza kugamba nti nno baakutte bulutiiki ensi gwetamanyi bakutte ku public figure kati ekizimba kikuze kituuse okwabika kati Wangadya essaawa eno ku kye yakoze wandyesanze nga abantu bamuwolereza naye ate buli omu agamba nti oyo tumuwonye naye so kye yakoze ate kiyamba banno bali ku sayidi eno enyigirizibwa naye olw'ebikolwa bye n'ensigo gye yasiga n'enneeyisa gye yeeyisaamu ebbanga eri emabega y'ensonga lwaki ali mu mbeera eyo mwali olwaleero oba okitegeera nti mu ssomero omanyi Kyagulanyi ono yakola essomero ly'ebyobufuzi naye okuva omwaka guno bwe gwatandika abantu bagenda bayita ebibuuzo teri bayita bibuuzo babigwa babikola batya Kyagulanyi yamala ebbanga nga noonya eddigaalo yamufuna Anita Amongo kati ebbanga libadde terina bakuwera ly'amaanyi n'afuna ne deputy Edgar Wangadya kati tetumanyi awo wennyini webanga byakunoonya abayizi yesebo oba baagwa bibuuzo bya Kyagulanyi Chris Obore kati yazirangamba we are in the things Chris Obore kati musomero lya Kyagulanyi tuli mu kintu musomero lya Kyagulanyi Chris Obore ateekwa okuba yagenze kuba time keeper Chris Obore nti musomero lya Kyagulanyi time keeper Chris Obore time keeper neba bota baagwe bibuuzo naye essaawa yonna balina be baleeta abalala ate ba student abasava okugenda obeera ow'ekitiibwa n'ab'ebitiibwa abalala ow'ekitiibwa Mpuuga lwaki tayinza kwewala kugenda mu ssomero eryo amaate oyogedde Chris Obore nenjukira ku bitaano yavaayo nga ye mwogezi wa Parliament annyonnyola ssente nga bwe zaali era y'omu ku baawolereza ensonga eyo bwe baagitembeeta naye njagala kukubuulira nti ebiseera ebisinga omuntu ne bw'oba tomwagala atisse omutwalako ekimu ekintu ekyo kyokka Mpuuga kyali kizza obulamu bwe waggulu ekyoggaana ebitaano n'abizzaayo naye kati olwali otunuulira abaalinga bamupika ye Mpuuga nga ye bali luddawa ali mu mbeera bakyogerako ki ekyamazima kizibu nnyo okusanga Mpuuga nga tagenze ku TV kumala wiiki 2 yenza olinnyayo kati naye kakyalina ngeri gy'ayinza kinnyonnyolera naye gwe yayitanga omuyaga ate akulaga nti ate yakiraba yafuna okwolesebwa okusingayo omuntu omu ku baalinga ba hypemaani be Omugalatiya ekyamazima Omugalatiya naye ate okuba tamanyi waali yabula kati njagala kukubuulira nti ebyobufuzi kintu kizibu nnyo era ebyobufuzi bagamba nti teri alina bulago buwanvu kumanya kinaabaawo nkya naye ekyo kino baali bayambiddwa nti balina neyabayamba Kyagulanyi obulago obuwanvu alabika abulina nga ne bwoba toyagala Kyagulanyi kale wuliriza akayimba Nalumansi kubanga ne kusokoleke omu ku baasinga okukuba oluyimba olwo mujjukira yali mukaaku yali ku BBS yajja n'agamba omuzimu gw'obuyimba gwamutenze oyita otya abakulembeze bano ba Nalumansi naye walutuukidde olwaleero ate gwokuba naye kennyini y'omu ku bakawuliriza n'agamba okwolesebwa omulenzi kwe yalina kwa kika kya waggulu naye kankubuuzi yesebo oyogedde ku Chris Obore ne situation gye omanyi we twamumanyira nti yakwatagana n'ebyamawulire mu Parliament yava ku situation y'ebitaano
nejjukira media houses zaleetanga abantu ne bannyonnyola ebintu ng'ono waba ku 88 ono ali ku 89 ono ali ku TV ono ali ku ki nga bonna bakulaga obukyamu bw'Abassenyonyi ne Kyagulanyi oba obukyamu bwa Kyagulanyi ne NUP essaawa eno bayinza basobola okuddamu ne babayita ne batunnyonnyolamu kukyogere ku kya Ssenyonyi njakeerabira simanyi oba bazaawo ne weebuza lwaki bakuba Ssenyonyi ave mu paalamenti baagala okugyayo ekifo ky'obwaloopo ekifo ky'obwaloopo originale mu thinking y'NRM ng'ekireeta baakireeterangabo bantu kukakkaniramu butalowooza nnyo kalulu kayise nti oba batubbye okitegeera yalinga resting place nga bafa zooni okitegeera gezaako kusala maanyi ge mbadde nago mu kalulu ke baababbyeko kujagamba nti ataani loopu addako nti muva ku kifaananyi ekinene ne waddewo debate ani loopu nupu gwereeta kati baganze okulaba nga ekifo nupu ate ye ekikozesa na kutwala buyinza ye point yokka egisaawo ekifo ekyo tekikyali bafa place oba kitegeera kifo kikkakkanya abantu nakubeera biza nsonga nnene nupu ye ekifo ekikozesa kutwala buyinza era ensonga yemu lwaki batiyawo sente za iPod nti sente za iPod abantu bakakkananga nga sente bazikozesa byabwe sente iPod nupu zefuna ebibiina ebirala bimaze ebbanga lya myaka 2 nga bizifuna myaka 10 n'okusoba myaka 10 n'okusoba nga balyandye naye lwaki ate ku nupu bazigirawo nti bana nupu yo ekozesa sente okuzimba structures n'okuzimba network ejjako government sente ezikozesebwa mu butuufu bwazo kubanga ensonga singa yali yabutakozesa sente bulungi bandi bade batwale wa aigigi oba auditor general wa aigigi ne bazoditinga naye bakulaga nti n'enkozesa ya sente ntuufu bazirina kati ensonga egisibwawo loopu ensonga yagisibwawo sente za iPod zifaanagana nti bano ekifo bakikozeseza kujjawo buyinza kutwala buyinza si kufiringa comfortable ng'abaasooka bwe bakikola anyway esebo twakadda ekyewuunyisa kyo gye nasembayo okukola nali naawe ne gye nsoose okuddamu okukola era mbadde naawe ye mukama wange ndowooza omukisa gwakukwata twakomyewo tugenda kuba tukola bannaye abadde batunoonya mwebale kutunoonya mwebale kubuuza kuba waliwo okukunoonya waliwo ababuuza zannero mwabaki tubaddeyo just embeera ebadde nga yakuwummulamu naye twakomyewo tukole so professor weebale nnyo esebo paka wiiki ejja esebo